ategeera wano mu kiti ng'ekyamuna people power oba national platform. Ndi Pastor Igondo bw'abadde obulamu abadde ayogera ebigambo bye, ebigambo bigatta ku ggwanga Uganda era abadde ayogera ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Ekyo tetusobola kukimwerabirako. Era abakungubazi abali wano bwe tunaaba nga twagala pasita waffe atebenkere emirembe ebyalaze kye mulina okukola nga 2021 atuuse tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga waffe pasita yaganizaayo Omukama Katonda amulamuze ekisa ebyamusobako abe nga amusaasira neyanza nnyo neyanzege Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale umulabire pasita amaze okugongwa kabwe namawulire baba. Yes. Kisokera ddala kitalo nnyo ekya muganda waffe Pasita Igondo abadde musajja wa nsonga nnyo lwaki olengera ekijanja n'ekijanja y'abantu asobodde okuja wano ne Buganda Katikkiro gavumenti kyabujjo kutegeeza Pasita Iga abadde musajja wa nsonga nnyo. Pasita Igondo alina statement gye yafudde akoze nanyo tumanyi statement ye Pasita Igondo tutandise ogenda nga tugyekennenya ng'eringa eyalimu amazima era Pasita Igondo okuva lwe bamukwatako olwo eyaddamu kubeera kyekimu n'alwala n'okutuusa lwafudde. Naye ndi mwennyamivu nnyo eri Pasita Ssenyonga, ndi mwennyamivu nnyo ng'omukulembeze. Soka Pasita Ssenyonga ali mu kitundu ekyange ekyakawempe North kyentwala ng'omukulembeze. Ekyokubiri naye musumba, omuntu bw'afa muganda wange tumusonyiwa oba yakunyiiza oba yakola ki, ebyo byonna bikola ki biggwawo ne mbanga mbadde mulina obutakkaanya because omuntu gw'obuleeminga ng'afudde aba tasobola kwewozaako. Naye Pasita Ssenyonga yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiyiniinike ku muganda waffe Pasita Iga ng'ali wali agaŋŋalamye. Ekintu ekyo kyannumye nze Ssagirinya ng'omukulembeze ne tugenda kuwandiikira Pasita Ssenyonga alina okuvaayo akole apology, written apology, ate ayite press conference yeetonde ku bigambo bye yayogedde nga tufiiriddwa muganda waffe Pasita Iga because abasinga abagaano zitwala baba tebava mu kitundu kyange kya Kawempe kyentwala. Naye Pasita Ssenyonga jategeera nti mu Kawempe mulimu ambasada, mulimu gavana, nze gavana wa Kawempe. Nolwekyo ayina okukola apology nga yeetonda mu kubeera nga yatyobodde omusajja wa Katonda ng'afudde aliwo mu ddiira agaŋŋalamye. Famire ya Pasita Iga olowooza yawulidde etya ng'eraba ebigambo bwe bityo, ebigambo ebandibadde bawulira nga byakubagumya, ebigambo ebadde bawulira nga byakubalyowa myoyo, ne balengera omusajja omukulu ng'agezaako okubeera ng'atyoboola kitaabwe afudde ali wali mu ddiira agaŋŋalamye. Ekyo kibi. Pasita Iga abadde musajja mukozi. Ekyokubiri abadde ayogera ekigambo nga akinywererako muganda waffe Pasita Iga. Nolwekyo Pasita Iga mu ebyo ebiti ate ng'abadde musajja wa nkyukakyuka ng'abadde apuliikinga nga abantu bonna agamba nti bannange eggwanga laffe Uganda enkyukakyuka bw'ebezze si kibi. Ekyo ekigambo Ssegirinya kyabadde ayogera kyekindeese wano era mbagambye nzijidde wano mbiti bibiri nga muna NUP alina fulaga ya Kawempe North ate nenja wano ng'owa people power era obaka nembuwaayo. Nolwekyo Pasita Iga engeri gy'abadde ow'enkyukakyuka nsaba abantu mwenna nga tuwerekera Pasita Iga 2021 ng'atuuse mwenna mulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu muganda waffe Pasita Iga gy'ali ajja kubeera ng'awummula mirembe ng'ategedde nti ekintu kyabadde alwanirira kitambudde bulungi. Ekyo mbadde nnyino kisaba abakungubazi bakimanye abali wano mu kyaki because amakyaki bagadayivatinga nnyo ne bagazza ku layini gye galina okubeerako ne bagateekewala. Ekyo mbadde nnyino kyogera because Pasita Iga afudde kyaliko. Yimbi bangi nnyo Pasita Iga ab'amaanyi nga balimu ku maanyi ge okugeza Magi Kayima Maddabi omukazi okugeza ajja tubibuuza awo bonna b'amaanyi oba bonna twabawulira lwakuba nti Pasita Iga. Nolwekyo Pasita Iga obanga oyogera kukwagaliza obanga oyogera ku nsonga y'omusajja abadde omulungi ennyo ekyo kyekiti kyagwamu. Naye ate Ssegirinya yadde nga tukungubagira Pasita Iga ndi mwennyamivu nnyo bannange ewali omulema tebafunyirawo ngalo. Pasita Iga bwe yafudde twalabye omusumba gwe bayita Pasita Ssenyonga ng'avaayo avuma omulambo. Ekintu ekyo kyannumye nnyo ng'avuma mayiti ya muganda waffe. Kale ebyo ebigambo yandibyogedde nga muganda waffe amaze okuziikibwa, naye nga muganda waffe akyali mu ddiira agaŋŋalamye n'ovaayo n'okola statements bwe zito bannange nanyiize. Nalabye Pasita Bugingo wano nga zereŋŋamba nti waawo Pasita Bugingo yazze
n'asabira n'abakungubazi n'asabira ne muganda waffe bapasita tulina okubeera nga tujjamu enneeyisa etali nnungi. Pasita Ssenyonga kubanga oli musajja muganda, omuganda omuntu bw'afa oba okyamuvunaana ki? Oba ovunaana ki omuntu afudde? Ono omuganda omuntu bw'afa tumusonyiwa, tetuddamukola kintu kyonna, tumusonyiwa ne tugamba nti omukulu Omukama Katonda akulamuze ekisa. Because by'oba omwogerako aba takyasobola kwewozaako. Okuvuma omuntu ayogera ekyo kiina ttabu, naye okuvuma omuntu atayogera nga takyasobola kwewozaako. Oba olumba waaki? Ndi mukulembeze mu kitundu kye bayita Kawempe Division, ndiyo nga Lord Councillor, nze fulaga beera wa NUP. Pasita Ssenyonga tumutegeeza tumuwadde ennaku 10 nga Kawempe Division aveeyo amenyewo ebigambo bye yayogedde yeetondere n'abafamily. Bw'alemererwa okukola ekyo, naffe ng'abakulembeze b'e Kawempe tugenda kubaako kye tuzzaako, kubanga toyinza kuvaayo n'oyogera statement. Abadde musajja atandika abaana b'olaba nti balina ebitone byabwe najja ng'abijjayo, ekyo sobola kirabira ku Pasita Yiga. N'olwekyo ekyo ntwalira mu contest kyabadde musajja ayagaliza. Ekyokubiri kyesijja kumwerabirako yembuulira ye ebadde enyuma nga olinga alaba firimu n'onoonya kiggwerawa. Okubuulira kwe kubadde kunyuma nnyo, era abantu badde beewuunya nti lwaki abantu bajja nnyo ne wa Pasita Yiga okuggwera mu kyaki ye. Munnange okubuulira kwe nga kunyuma because omuntu ayinza okuba nga abadde alina stress ne zimuggwerako awo. Omuntu ayinza okuba nga abadde abangi landiroodi ng'amuli bubi najja wano stress n'emuggwerako wano. Lwekyo abadde mu bufunzo nzoga nti abadde stress killer, nti ng'ajja abantu n'abajjako stress olw'embeera gy'abadde abateekamu n'essuubi ly'abadde awo abantu abali obubi. Muntu n'osanga kuba omuntu omuzzaamu nakyo essuubi nakyo kinawe kimutuusa. Lwekyo tabadde musajja muyadde musajja mulungi, sijja mwerabira ate sijja kumwerabira kubeera nga yavaayo n'agamba ti covid ono mwengere okumwetegereza. Nsonga ya covid ono mugyetegereze because covid abasajja batandise kukola bukozi ssente mu covid-19 era main cash crop y'eggwanga Uganda is covid-19. The main cash crop y'eggwanga Uganda. N'olwekyo Pasita Yiga afudde ekigambo kyekyo yakyogera era bwe yakyogera nga abamututte mu kkomera bwe yadda teyaddamu kusigala kyekimu. N'olwekyo twewuunya lwaki muganda ffe okukola yava mu kkomera yasibira mu ddwaliro. Awo nawo tukyanoonyaawo nnyo, naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi kayimba ke yayimbye nkawulidde sinnamanya kikyamu kiri muganda ffe Ronald Mayinja kuliriza akayimba neŋŋobedde obwozi sirirye tavana bada njagala soka mukubira kasimu owaye kuwayimbye oba ono mulala because emabegako awo yajja ku kitebe kyaffe kya NUP naye yeetonalanga nti bannange munzigyeko ebisiraani tukwata Ronald ng'akyogera mu bantu abali ekamuca netukwata Ronald Muyinja netumwambululako ebisiraani netumuggyako empewo z'ekitagonna ebisiraani byonna byeyavanayo mwenaalemu netubimuggyako netumugamba nti katuddemu tutambule bumu. Okuva olwo ne mugamba nti Ronald Mayinja bw'obanga okukakasa nti oteredde mu layini ogenda kusalawo tubeere nga tutambuza enjiri ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu jangu nkuwa ogenda otimba ebipande kuva lwe namuyitanga jja tugenda tutimba ebipande nga talabika ne muga obuwunga mbutabudde jja tugenda tutimba ebipande nga talabika kumbe akyalina abasajja ate nze nga mbitimba ekipande tekina mutawaano kitimba oli pulezidenti waffe wa Uganda addako tuli entitled okukola buli mulimu gwonna gwe tulaba nga gumutwala mu ntebe y'eggwanga Uganda. Nze nga ntimba ebifaananyi bya pulezidenti wange addako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeebuzaabuza ngamba ensangiza enkyanzija kati nzizemu okulaba ndabye kayimba ng'ayimbye nga ayogera ku kigambo muzeeyi n'empuli yange n'ensoloso zintambula. Munnange muganda ffe Ronald Mayinja anti ekyo mbwabanga bw'akyogedde nga nange mwempulidde munnange yeeswaziza era yeerabisizza. Mwami Ronald Mayinja tukutegeeza nti mwami Museveni gw'owagira oyagala toyagala 2-21 tagenda kuwona ebula emyezi egi mwami Museveni ekintu akite. N'olwekyo okamya ennume bwana Mayinja okubuulira mazima okamya ennume tevuddeemu yadde akata kubanga omusajja w'omuwagiridde ng'ali ku stage egenda kwolooza lwaki mwami Museveni Ronald Mayinja abo abayimbi agenda abasika because alengera nti ennaku ze ziri nambadi alengera obudde buweddeyo ensonga lwaki olengera abo abayimbi abasika agira ati alowooza nti abayimbi balina kibagenda omugattako. Mbabuulira mazima abayimbi bonna ne basala eddiiro ne beegatta ku mwami Museveni bannabyabufuzi bonna abaliwo ne beegatta ku mwami Museveni. Honorable Kyagulanyi n'asigala bw'ati bw'omu ng'ali ku mulamwa olutalo aluwangula because luno olutalo si lw'abayimbi olutalo si lw'abasegirinya abaagala ebifo oba abeesimbyewo olutalo si lw'abakansala olutalo lwa bannayuganda. N'olwekyo Ronald Mayinja alina okutegeera nti bannayuganda babagambye nno ne bw'oyimba oluyimba olugamba muzeeyi nkubuulira mazima nga bannayuganda bagambye nno babagambye nnyo. N'olwekyo Ronald Mayinja nkyayongera okumunoonya munoonye mugambe ngenda munoonya mu mbeera ey'emirembe mugambe obadde otamidde basajja bw'obadde ku gani point tuyinza omunenya wano ng'omusajja ate aliko segambo nga tumunenyeza wano ng'omusajja ate ataddeko bbiya zengezi nga kati yejjusa kiba nenayimbye biki. Olwekyo nyina omunoonya ayinza okunyonyera nga nsegirinya abasajja bantamiiziza bantadde endume
enduba eyandeetedde obuzibu kati nyina omunoonya tumanye muganda waffe yabadde mu nomo senses oba teyabadde mu nomo senses n'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri